politics here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. Awe nyini wetwatandikira annake omwana ono naye abyogera byonna talina waabisoma nno ate kakati lwaki abisomanga byabadde ayitamu e Kampala ebbanga lyamaze mu campaign mujjukira campaign eyo yali ya myezi kumpi 2 myezi 3 okuva ku day 1 okimete yalina olunaku lwagamba nti awumudde from day 1 to the polling day ng'ayita mu kye bayita tanuulu buli waayita tear gas abasajja ba deployinga Gayon Mukiibi okuva ku lunaku olusooka paka olunaku olwasembayo n'akomyawo omwoyo gwa Uganda nga bwe tulina omwoyo gwa Buganda ogutafa n'akomyawo omwoyo gwa Uganda n'agamba nti bannange temutunuulira nze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutunuulire ensi yaffe Uganda mukwate bendera ya Uganda mugiteeke mu bbanga mujiwanike mumanye nti nno nsi yaffe abeeyita abakulembeze abaliwo olunaku olwaleero ne bagamba gwe tunaasanga akutte bendera oba agitaddeyo ku bizinensi ye kajja kudduutuka. What type of leadership is that in Uganda? Egaana n'omuntu okwenyumiriza mu nsi ye. So award eyo gye yawangudde agideservinga and even more. I believe he's scooping more awards. Njagala kuteeka buli mulonzi ku nninga omubaka wo wa parliament ow'ekitundu kyo mukubire essimu omubuuze etteeka limwagala okuyisa mwalijjeewa ffe bannannyini nsi kubanga obuyinza buli mu bantu. Power belongs to the people. That is article number 1 of the Constitution of the Republic of Uganda. Obuyinza tebuli mu palamenti. Bwe mutasooke kweddiza buyinza bwammwe ku buli tteeka lye baleeta most especially amateeka agabanyigiriza nga gagenda banyiga directly mbakakasa bajja kukola ebintu batuuke n'okubagoba we mutudde nga we mutuddewo mu mateeka batuule mu palamenti bakole etteeka eribagobawo. Gwe Munnayuganda ndaba bwe baleeta etteeka eryo Matovu abadde akuweerezayo emitwalo 2 oba emitwalo 5 agenda kwatasobola zikuweereza kuba oli muyeekera gwe gweziweereza bagenda kufuula muyeekera. Kati bwe munakkiriza etteeka eryo kino kibakakasa ne bano abantu ababadde babaweereza ssente bulimu tulina abantu ababeera ku mikutu gyaffe gino social media naga njokyayo bwe baleeta etteeka eryo teri gwe bagenda kwokyayo kubanga omuntu okuweereza ssente ogenda sulira bwerere ekiro ku live emisiba gigenda kweregera bwerere ekiro kyonna ku live waliwo bano abantu ababeeranga bali ku TikTok owunga n'ekiro kiramba okere ku makyanga ssebo gwofunyeyo akakadde bulungi nnyo weebaka emisana lwonna olwokuba wakoze ekiro bakuwadde empologoma n'empologoma sebe bagera gigaana Kampala mama fina yakanduza yatiro gaba empologoma anti kati ogenda kuwogganira bwerere ekiro kyonna kati ojja kubeera ku live yo okozesa data wo tebakyakuwa naye ng'osanga abantu bali ku live bawoza banaye ab'ebizibu kati bali ku live naye bano mbakakasa ekyo ekiteeka bwe bakireeta ne bakiteeka mu palamenti ezo live zamwe ate kijja kubeera automatic nti omuntu oweereza ssente bw'oweereza ssente gavumenti ng'ezibaka ngesooka eziteeka mu consolidated fund okugyayo ssente ezo kiyinza n'okutwala emyaka ng'eyo bakubuuza eyakuweereza ssente omuyita otya wamulabye bulabi kiro nga ali awo oli mukuwoza mami anko Kakalaamu ali e Canada gwomanyi Kakalaamu tomanyi namannya ge twetegeera tutya ogera wogganira bwerere ekiro kyonna ligenda kubanyiga ate ligenda kusinga kunyiga bannayuganda. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga
esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamuda Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Awo nyini tetuzaawo. Kale tubanirizaako nnyo nate olunaku olwa yenga bwenkola bwenti mbasi sagala kubeera nga siinamuko yadde akassa at least naye goddugadde obudde wano engeri gy'ogenda gwe gwe bafokasingako ennyo nenaabanda banja ku kamera awo wano gwe engeri gye bakufokasingako ennyo nga yegwe gwe boogerako tolaba nti awo yerukamu soda abantu batandikira awo baga ekimwogeza eryo biddi liri muli ku mutwe waliwo ekirala abaana boogeza mwenge gwe togulaba nange nja kufunayo bano. Anyway tukwadirizaako nnyo ku mukutu bagutadde Answer Channel era gyosinzira okuba ate ng'otulaba olunaku olwaleero kasibe nti oli bulungi kasibe nti oli steady mu mbeera yonna gyosinzira okuba ate ng'otulaba okuva etwasembayo okuba tatukuulizaako. That was last weekend. Nate tukomyewo nate weekend. Bingi bibaddewo, bingi bitambudde, bingi tubirabye, bingi tubisomyeko, bingi naffe bitunyiizizza, bitusanyusizza, bingi. Naye naye gy'osinzira okuba ate ng'olaba mu buli mbeera, naddala abantu abali wano eno mu nsi yaffe oba wano mwe tuwangalira. Tojjaako kigere. Tojjaako. Sigala ng'otambuza, sigala nga oyiriba. Abatutuukirira aboogerako naffe n'abakutumira ssebo bebanyo balire ddala era njagala nkutuusiza obubaka okugamba nti so far so good. Bale mwebale kutwagala omanyize nakugamba nti omuntu oyo akuwa obudde n'atunuulira by'oyogera n'awuliriza aye natakoma ku ekyo n'agenda ne mu comment section ne bwateekayo katima kale akagamba nti nkyagadde ne bwanyiga bunyizi ka like ate mwabanyiga share no sharinga bundi eyo gye batukoze no giteka oba ku page yo wano giteka wano ojongerayo mwe muli bakabi. I do not take that for granted. Kana nuka bunanusi banagamba akati shati ante nteeka wana akantu ne kananuka ndaga kyoba bagamba nkozi balinga abali emyaka gyonna gye bali balabyewo nga kankule ekintu kiri kimu Katonda chovola bayatwekweka. Singa Katonda twali tulina we tugamba nti no tusimba line tugamba nti Mukama Katonda tulina appointment na ye nakwaye ne webera second ye munaga nti jango ngamba ki Katonda yandibadde abona nnyo naffe. Gokimanyi nti Mukama Katonda yateeka omukisa gw'omuntu nti buli wabeera asobola okubeererawo kyasobola okubeera kituufu. Osanga abave Masaka ne bagende Kampala ebintu ne bitambula bulungi. Nosanga abave Masaka ne bagende Kampala ne bigana era Kampala n'abalema ne baddayo Kampala ne baddayo Masaka. Osanga abave Kampala ne bagende Dubai ne bibakolera. Nosanga abala bagende Dubai ne bitabakolera. Omuntu agenze Canada oba America oba England oba Australia oba omuntu avudde mu Uganda n'agenda mu nsi gye tuyita ensi z'abazungu. It is upon you and God's grace to make it or to fail in life. It is not a general perspective or perception
nti olwokuba gwolemereddwa Kakalaamu ne Matovu alemereddwa okimanya ekyo kyanaku nti tutandikidde ku nooti eyo nendoza kyetagisa era mbadde saaganya tugendeyo nnyo naye kalinga ka disclaimer katono nnyo abantu abatambula nga temwasomako I give respect eri omuntu ataasoma naye ng'okozesa common sense kuba bangi nnyo nga tebasoma ng'akozesa common sense n'akola ki n'ayitawo nalabako interview ndowooza Namulindo ye yagikola Flavia ng'agikola ku musajja teyasoma naye ng'ate yali abeera mu America bamufunira visa nga takikkiriza bw'atuuka mu America na yagenda okuva e Kampala nga makanika yaddayo Uganda bwe yaddayo Uganda n'emwokya n'agamba talidda Uganda naye mu America byonna yatunda obutegedde omusajja oyo nze yampa nnyo inspiration kuba kugamba yagenda okuyingira mu America ng'emyaka mikulu n'agenda mukyasobola n'amanya nti no kikyensobola nti kukanika kati n'abeera nga okukanika asobola okukugyamu ssente n'asinga n'omuntu akola mu banka omanya abantu balowooza nti abakola mu banka be basinga okusasula nodda omuntu kasita obeera n'omulimu nga gwe boosi kyobola nti no kampani erisooka ogyogereko www.g-byepera.com leero nkoze bubi nnyo wandibadde olaba endala yabadde zze naye togirabye naye toyina goyina kakasa era lero ngera kikulaga nina kyengenda okuwa sokolange okay ogenda ku website ebajja kwanokingira kibaita free webinar training nebamala kwanokingira free webinar training ojja kukwata engulaba janeza abantu abenjawulo lwaki business eno weeri ekola ki ediringa muki nkola ntyo kubatenga nfuna mu business eno embagitandise kiki neetaaza nga nze lwaki boogera nti no bakasitoma bakunoonya nga segwa abanoonyeza bakunoonya batya byonna osobola okukwata ng'obiraba ng'ogenze ku website eyo but still woba olinamuko kibayita ekibuuzo nga olabye naye ng'olina bw'otategedde naddala okukwata nga ogamba what next ki ekiddako awo tugenda okukwata tugirako enamba yange esimu kweri osobola okunkubira oba okumpeeza WhatsApp nombuulira oba nombuuza kiki ekyetaagisa era nekyetusobola okukwata nga tukola mpolampola abantu abali mu diaspora nga bali muno ng'olina abantu abali eka oba ng'oli waka ng'olina omwami wo oba omuntu wo ng'ali eno nga osobola okumunnyonnyola n'omugamba nti I want to do something as long as you can be coachable ng'oli ng'osobola okubeera mentable ate nga you are ready to learn osobola osinzira yonna gy'osinzira n'okola business eno naye abantu abali eyo mu Africa abali mu UAE startup capital obetandika business eri walamu kati oyinza obutakitegeera naye oba olinayo omuntu wo wano kuba wano waliwo enkola nyingi nyetandika business eno ng'osobola okukola down payment wa financing n'otandika business aba wano bo bakisobola okukikola kyobola banfokasinga nnyo kuba wano nti nowaba oli wa wano ng'olina owe Uganda nga emyaka gyawuno gikugenzeeko ng'olaba tosobola tula wansi n'oconcentrating about this digital world osobola okusindika oba omwana wo oba mukyala wo nga ye omulaba ali tech survey something like that newankubadde kino tekyetagisa nnyo tech survey nnyo okubeera nga oli ng'oyimanyi nnyo technology whatever but bw'oba ng'omulaba alina obudde bungi ng'oyagala omu-engaginga into something you can reach out to me to connecting naye because I have already someone gwe tuli mu connecting yali UK omuntu ali Uganda but I say training so olaba n'omu-engaging in something n'atandika ozimba kino nga okiinako control kati yo nga business ogiregistaringa ng'oli wano kiregeza ne payment yo nayo noba check whatever ejja kujja oba UK whatever ejja kujja ng'ejja wuwo naye nga akola omulimu alieri gwe n'omusasulako so bwekito bwe kiri saagajo tukiwambuye nnyo kyekyo ogera bugenzi ku website www.g-byepera nga weeri ku screen bw'omala okiteekamu then bajja kukwanokingira free webinar training but still oba tofunye nga tobitegeddewa nga olaba ogenze ku website oba ku Google nga tosobodde gifuna website eyo enamba yange esimu still kweri mpeereza message nkunyonyola oba nkuteekinge through bwekisobola okukwata tukikola neyanziza kiki mbadde njagala otandikirako yesebo toddangaawo n'obeera ku bunkenke ng'oyagala okumatiza omuntu kikyoli toddangaawo n'obeera nga weeraliikirira ng'oyagala okukakasa omuntu nti olaba ekyo kyolowooza si kyendi kyekino never do that togezangako okubendinga to the pressure of the person who wants to show you down gweomulage nti no siri down just focus katono nnyo kenjala okusala ekirimi
nafunye abantu banyinga bagamba towandimuzemu tomuddamu naye ekituufu kyo kiri nti nze ndi mu digital space. Omuntu ayogera ku linnya lyo, omuntu wakeera ku makya n'agamba nti oli yagwa eddalu. Waliwo omuntu akoma ku ekyo ng'oba alaba bulabi ng'alabye agudde ku sheeno. Naye wakati mukola due diligence Kakalaamu yaani agwe ku video ya kapali nti omusajja yagwa eddalu tindiringa na mulalu. Kati awo olina okuteekawo disclaimer cause digital space yendiirako ddala. Kati waliwo kibayita eddalu eddungi n'obeerawo n'eddalu eddi. Oyinza okugwa eddalu nti wagwa eddalu eddungi nti you are now a person who is trying to make your things work your way. That is going crazy the right way. Omanyinze buli jinja omuntu lyankasukira kale bw'eba ogerako nti nno gondaba at least on the weekly basis at least omuntu osobola beera ne authority n'ogamba nti yali mu state bweti naye omukulu oli talinaako authority negamba nti kuba twakoma dda mu kwerogozanga kwali. Ojjukira message gye nakugamba nga twogerako oli omusajja kati birangirangi nekugamba nti omuntu afunayo ekituufu kimu n'akisabika ebikyamu bingi. Ekituufu kati abadde bweru kitegeeza nti byayogerako abimanyi. Okitegeera kati weebuuze mu bulamu bwo Kakalaamu bukyango jja wano wakawasa emirundi emeka embaga siwasangayo ate ye yakakuba kati yagamba bbiri temusobola kwenkanankana. Ekyokubiri mu myaka ebiri tofekinganga ko bulamu bwo kugamba nti kakati njagala kwefuula kino ate kati ate njagala kwefuula kiri ate njagala kwefuula nkuzzayo ku kiri nti omuntu bw'obanga ovudde e Kampala ng'olumbye ensi z'abazungu ebintu bibiri bikubeere ku kido oba bisatu ekikulembera wasomako. Bw'oba wasomako bigenda kwanguyira nnyo kubanga ensi z'ogendamu boogera luzungu. Communication is going to be easier for you. Fetwogera n'abazungu nakubuza, where are you coming from? Nemugamba from Uganda. Oh my God, your English is good. Osanga omuntu nga omusubira okubanga amanyi oluzungu kusinga naye ng'ate yeegomba ggwe omuddugavu. Kati bw'oba mu luzungu tolinaawo kitegeeza nti otandikira ku zero ogenda kubeeramu yes. Kati bw'obanga oyingidde mu nsinga zino tosobola kutandikira mu mirimu gy'oyinza kuyita gya office. Oba olina kugenda mu mirimu gye twandiise egikozesebwa emikono nga bunoga nti oba ofunye oyingidde construction oba ogenze mu cleaning bannaye kababuulire ffe tulina omukyala akola acleaninga wetukolera ajja yeevuga emmotoka gyavuga ne bamanaja abe tebagivuga. She's a cleaner who bags $1,500,000 at the end of the month ate ezo njogedde ntono at the end of the month. Nange mulina muganda waffe muganda wabannanyini Casablanca Kampala kambagambe kino kyebayita minimum wage wano cleaner asobola okufuna sente zezimu n'omuntu akola mu banka ate nga cleaner teyasoma ng'omubanka yasoma. Kyebayita minimum wage nti bw'ogenda mu banka n'obeera ng'okolera $18 ez'e Canada oli ku entry level. At that level kakati waliwo cleaner ng'afuna $20 abakusinga waliwo afuna $23 per hour ne wabawo n'abafuna $25 per hour cleaner. Teetaaga kusoma Bamexicano tubalina bangi abanepali oli mu Brazil gwe nina tamanyi ngakola yadde ekigabo ky'oluzungu neki sebo era tubeera mu sayini okitegeera naye nga akola kakati akozesa ki common sense. Kakati mukwano sagala I'm not going to give him a mention sigenda ku mentioninga linnya lye naye nga bwe njogera abantu bajja kutegeera bw'obanga mu myaka ebiri okozeemu embaga bbiri kitegeeza nti focus yo wagenda kufumbirwa tiwagenda kukola mu myaka ebiri embaga bbiri ate nga zonna nnene kyetegeeza nti nnene nti it is illegal si byakubeera bubeezi n'abakazi okitegeera awo olugendo lubeera lugenda kukusuula nga wakatandika bw'obanga olowoleza mu kufuna bw'oba ogenze mu nsi z'abazungu nga zino noonyayo kye bayita opportunity noonya wa obwongo bwange we busobola okukozesebwa obulungi. Nze nange bwe nali nva e Kampala muganda wange mukama wange by that time yaŋŋamba nkoze ensobi yampanga millions at the end of the month yampanga $2,000,000 yaŋŋamba at my age ogende e Canada nakola nsobi
kakati ye yatunulira musala gwa mpanga alala munene nnyo nze ku Baba TV nzomu ku bantu abali basinga okusasula sente nnyingi okitegeera nga sente alaba zampa nnyingi mu kiseera ekyo naye teyamanya ebyetaago byange byali byenkanawa obulamu bwange ng'omuntu bwali budimaninga kukomawa ebirowoozo byange ng'omuntu byali birina kweyongerawa oba ontegeera waliwo n'abamu nga balina vision board yaabwe nga bamanyi nti omwaka guno ne guno nina kubeera wano guno ne guno njagala beera wano nina omwami gwe nali naye wano juzi bamwita Anatoli nga yapulaninga okujja e Bulaaya emyaka 15 era wejali giwera 15 n'atuuka wano tamanyira we kyatuukawo ne yali yakiteeka ku vision board 15 years ago kakati omuntu nga banoga nti business yo is being vulgar business yo bwebanga yakuwemula obuwemuzi bulina ekikomo nti ne bawemuliramu batuuka ekiseera ne babikoowa ne babeera nga tebikyabanyumira kati ate bw'ogenda mu nsi gy'ogenze nga tosobola kukolerayo bizinesi yeeyo gyewakolanga e Kampala awo oba ogenda kugwa oba olina okukyusa envubo kubanga n'ensi ekyusizza amaaso kati bw'oba tokyusizza nvubo n'ova mu kyokuba nti ogenda kuwemula abantu n'omanya nti kakati wano wenzize abantu bakola bwe baba bakola ki waliwo obwa cleaner waliwo obwa security waliwo kye bayita PSW sebo nawulira nga azalawo abantu bana abakola PSW my dear that is not a job gogenda okuba nti ovudde e Kampala ojje oguyingire bakutuuza ekibuuzo n'okiwulira ogusomelela osoma n'okukwata ku muzungu okugamba nti no bagenda kumulongoosa nga bwagamba nti kubalongoosa actually yakoze ebintu ebiyinza singa ebintu ebyo bye yakozeeko interview babi interpretingira ensi zino basobola mubaninga okutaddamu kutravelinga in any country. I'm telling you this. Ajja kugamba nze saagala sina kye nnoonyaayo nedda ssebo oyinza okuba toyagala kugenda mu Amerika naye nga ate waliwo ayagala ogende okole omukolo mu Bungereza nga weetaaga visa naye nga visa yo eri ku red line andese kono omusajja gwe bazaayo nga atuuse ku airport e Dubai Mubaraka yakebera nti mu system tali system ne bamukiriyalinga naye kati kino kakibaleetere okutegeera bulijjo bye tubagamba Mubaraka munyagwa yeefuula okuba nti nno wa opposition kakalaamu bw'oba badde tokimanyi teriyo muntu nga he is a government operative atambula as you wish ng'okolera government kino nkiddamu era njagala mbabuuse teriyo muntu akolera government asobola kufuluma Uganda nga tali cleared era bw'atuuka ku airport nga bamugamba excuse me dako wali ebbali kuba mukozi wa government passport zibagenda okutambulirako government yezibabwa kati njagala okubuusa abantu ayagala buno obwana bwa nuupu si bwe bwakuwa omulimu gw'okubanga oli mbega mu opposition obwana bwa nuupu watambula nabwo nga bukugamba weewunzise damulayini entuufu kati golowooza otambula bw'oba okolera gavumenti obeera musibe emirundi mingi n'okusinga omuntu atakolerangako gavumenti ekintu ekyo nakigamba naye tewakitegeera kati yabagamba musimanya mbu obwana bwa nuupu buno era obwana bwa nuupu mbuuza bwe wateeka red flag ku passport ye tosobola kubanga okolera gavumenti n'etakulabisa ate kyomukisa omulungi ye yennyini neyejjayo ye yennyini n'akyeyogerera n'agamba gavumenti mundeke banaakuleka ng'obakolera olagawa olina okubabuulira olina gy'olaga nti ye ogenda wa ogenda ddi ani afacilitating nga by'ogenda okukola era okomawo ddi munyagwa tasobola kwetaaya nga bw'olaba bano abalala bwe beetaaya abatakola na gavumenti simanya bakatwa kuwakalaba n'okategeera era kwolwo nakikubuuzaako naye tudduke ow'omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ekiro ekyakesezza olwaleero naye obugambo buno bwabadde bulungi kansooke mbukube buno nsooke nkube buno nange nfuna olwendo lw'amazzi A country of people that refuse to give up, that dream against dreaming, that hope against hope.
While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda. While so many people are bearing the pain, but the women of Uganda in a very special way are standing in the gap. No class, no level is safe. From the woman that sells in the market right to the new First Lady of Uganda, my own wife, who was raided on the 23rd of January, beaten up by more than 70 soldiers that broke into my house, stripped my wife naked as they filmed. And General Rugaba, who is the Chief of Defense Forces and son of General Museveni, who is the President of Uganda, tweets naked pictures of our comrades, tweets subjugated pictures of my wife with pride, celebrating that he's winning. But not just my wife, the strong women that go up to paying the ultimate price. Women like my sister, Edith Katende, the wife of the spokesperson of our party, Alex Waiswamafumbiro, who died a few days ago when the husband was even denied the chance to nurse her and even denied opportunity to lay her to rest. Women like Irene Nachibuka, who was so much of my fan that she had a tattoo of my name on her leg. That was reason enough to kill her, and she was buried. Women like Monica Chibalama, the wife of John Bosco Chibalama, my friend who was abducted and kept missing for 7 years. The wife demanded for him, refused to give up until one day she was also found suspiciously dead in her house. Women like Fauzia Natalie, who we fondly call Mama Chirine, the wife of my personal political assistant, whose house was raided and she was picked up by the military in full view of cameras. All that is recorded. She's kept in military detention for 37 days, even against the court order. Women like Agatha Nazwa, who we fondly call Rutik, she was abducted and she's still missing. All mothers, daughters, wives and spouses of the political prisoners. Female political prisoners like Olivia Mutaya, who has spent years in prison for simply wearing a t-shirt that has my picture on it. Women like Sauda Madada, women like Doreen Kaija and many others, we hold them in high regard. But most importantly, ladies and gentlemen, we look at the solution and not at the problem. Now that we know the problem, now that it's clear that Uganda is under dictatorship like many other countries, and now that I have the opportunity to speak for those millions of people to the modern world, to the United States of America, who we know is the world's biggest democracy, we request you not to continue supporting dictators in Africa, not to continue choosing diplomacy over democracy, not to continue choosing business over human rights, because the dictators in Africa and particularly in Uganda rob our countries, plunder our countries, and they invest and come here and enjoy those monies. These are dictators that abuse democracies, but they enjoy and benefit out of them. We request you to use the tools that you have to sanction those gross human rights violators, the abusers of democracy and the rule of law. Don't allow them enjoy the money they steal from our countries. Our countries, hospitals are run down and the schools are run down, and they're comfortable about it because they seek medical, they seek treatment in the developed world. Their children are studying here. But if you slap sanctions on them, then they will think twice when they are carrying out mass killings. We ask you to evoke the Magnitsky
laws that you have. Those are tools that are not only helpful to you, but Uganda. I know that every time we come and make our case here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. Awe nyini wetwatandikira annake omwana ono naye abyogera byonna talina waabisoma nno ate kakati lwaki abisomanga byabadde ayitamu e Kampala okitegeera byabadde ayitamu e Kampala. Actually abantu bonna ababaayo nga bagamba simanya oyo Kyagulanyi ne Nuupu baagala kuzza nsi yaffe mu mikono gy'Abazungu, beebo abasinga obutaagala Uganda. Buuza ensonga lwaki. njesa olunaku olwaleero bw'otunuulira ebyenfuna bya Uganda byakwatibwa nga bikwatibwa gavumenti etukulembedde okumala emyaka 40 ne babizza mu mikono gy'abagwira. Ekyo bw'okimanyi. otumya ku Forbes magazine our top richest people in Uganda. They're not Ugandans. Yes. Abannayuganda abaali abagagga olwaleero abandi badde abagaggafugge nga bw'olaba Bagodoni wava munno, nga bw'olaba Kirumira. Bagodoni wava munno kaganga bali mukufuba kubaavuwaza. Famire ya Mulwana saawa eno yandibadde nga temanyi famire z'abano bano bagakaani baani. Mulwana yandibadde esinga okuba ey'amaanyi kuba hize Ugandani osobola okumwempawalinga. Kati baddira ebyobugagga byaffe byonna ne babikwata ne babiteeka mu mikono gy'abakyeruppe oba ne babiteeka mu mikono gy'abo be twandiyise ba foreign agents lwakuba nti abaabwe si wankitwale ntya tebali mu byabukulembeze kankitwale bwe ntyo. Kakati baddidde ekonomi ya Uganda olwaleero Uganda Telecom ye yandibadde esinga amaanyi mu Uganda Telecom. Lwaki? Olw'ensonga nti nno ekisooka erina bakasitoma bataka wansi wa miliyoni 2 omuli abasomesa, omuli abasawo, omuli abakozi abakola mu zetwandise government facilities. Nyolooza lwaki omukutu omulala gwe gusinga okubeera ne bakasitoma abangi ngate gwe gulina okusasula omusolo. Olwaleero Uganda Uganda Railways Corporation ye yandibadde esinga infrastructure nga bw'olaba TTC ya wano nti wano bw'oba otambula osobola okutambulira ku bus, osobola okutambulira mu nnyonyi, osobola okutambulira mu train ez'ebika ebyenjawulo. Kati tulina go train, tulina zino ezaffe TTC, tulina Smart VVR because bitya, tulina ezigenda ewala. Kati e Kampala ezaali enguudo abantu kwe batambuliranga ku train olwaleero n'enguudo zinoonya teziriiwo abantu bagenda bazimbako ku railway. Olwaleero Uganda yadda mu mbeera ey'okuba nti n'omuntu okubeera ne ssente oteekwa kuba ng'oli munnabyabufuzi. Era kati ndowooza okimanyi ekigenda mu maaso ennaku zino. Bali mu parliament baagala ssente endala. Actually nalabye nga baagala ssente okusobola okuteekateekera ababaka ba parliament abakadde ebyenzijanjaba. Bo beefaako bokka tebaagala kulowooza ku bannayuganda obujjanjabi bwabwe buli butya kutereeza malwaliro. Baagala kubongera ssente. Insurance olw'ensonga nti nno omuntu kasoosuka emyaka 65 insurance ziba tezikyakuwa ate abasinga bagikoonye. Oba kitegeera ate abasinga bagikonye. Kati baba baagala okubeerawo ne ssente nti bw'aba yeetaaga okufuna ennyonyi emutwala e Nairobi weeri ebyo mu bigane bannayuganda. Buli mubaka wo gw'omanyi nga wa NRM kubanga ba NRM be bagenda okubiyisa nkwegayiridde bw'ajja ku mukolo muguveeko mubaboole kubanga bagenda kubafuula bagenda okusasula emisolo oba okubasasulira buli kimu ng'ate mmwe ababisasula temulina kye mufunamu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu award gye yawangudde yabadde nga bulaga nti eri wansi w'omulamu ogugamba okuzza obujja
obwenkanya oba tukire democracy bwenkanya okuzza nga renew democracy renewal oba renew initiative okuzza obujja demokrasia beba muwadde award yeyo bamuwadde award waliwo n'abalabe bawadde award naye ng'era bw'otunuulira rekodi yaabwe oba track rekodi zaabwe ziraga nti no bayimiriddewo nnyo ku lw'abantu abo abanyigirizibwa bw'otunula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afiiriddwa ebintu bingi emmotoka ye gye bayita Tundula nakati ekyaliwa Mwaluwa eyafiiramu Kawuma mugijjukira nakati ekyali Mwaluwa ate nga si yeyokka eriyo ndowooza waliwo emmotoka ziringa 2 Mwaluwa oba kitegeera he lost those cars ya losing ekintu ekyali kisinga okumuwa ssente takyasobola kubeera na show luli yakolanga busaabala n'akuŋŋaanya oba miliyoni 3 ku weekendi nga bono gamba nti alinayo 26 ali busaabala actually ndoze busaabala yali alinayo ebivulu byalinga 3 omwaka naye nga buli kivulu asobola kikuŋŋaanyamu miliyoni nga 25 takyasobola kubikola takyasobola kwetaaya nga bwe wandigaye nti nga omunnayuganda omulala yenna bwe yeetaaya ayewo omubiri ku lw'abannayuganda ababundabundira mu mawanga nga gano ffe wano we tuli mwe temubimanyi bannange mmwe abatulaba mwe mulaba Kyagulanyi mulowooza nti just the president wa NUP oyo omusajja ataddewo omugongo bannayuganda aweese bannayuganda abali ku kyeyo be mutamanyi muwendo mu Bungereza mu America wane Canada n'ensi endala ezigaba obubudamu abatereddewo omugongo ye ng'omubwati erinnya lye lisobodde okuleeta abantu mu bifo ebyobukulembeze abantu batrustinza abantu ne babalonda mu bifo ebyobukulembeze because of the name Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo munanjulira abasajja bonna abaatulyamu olukwe mwebale nnyo temwasobola kubakomyawo luli batugamba nga bebaamaanyi bebaleeta Kyagulanyi ne bateekawo embeera yonna nti akalulu kaalinga bonogamba it was a military operation naye era mu bugubi obwo bwonna nga babbye victory zaffe nga batunyigiriza batulemeseza n'okutuuka mu bifo ebimu era ne tusobola okukomyawo ababaka ba palamenti nga bwe twalina ku mulundi guli so nga ate ku mulundi guno twayongerako n'ebifo ebirala bingi nnyo mu bitundu by'ebusoga n'ebitundu bya Buganda egy'enjawulo kitegeeza ki nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu award gye baamuwadde tebamuwadde bugamba nti no they are just promoting him he deserves it. He has worked for it. Mujjukire campaigns ze tuyiseemu yonna gy'abadde ayita nga bamuyisa ng'ekyokuttale nga bamuyisa mu makubo ag'ewala alina okuba laris mu districts 3 oluvannyuma nga akubyeko emu oba 2 lwaki kuba tebaagala muyisa ku makubo ewayita abantu bamuyisa eribbali nga bamusosola that is all sacrifice. Ebbanga lyamaze mu campaign mujjukira campaign eyo yali ya myezi kumpi 2 myezi 3 okuva ku day 1 okibete yalina olunaku lwegamba nti awumudde from day 1 to the polling day ng'ayita mu kye bayita tanuulu buli waayita tiagas abasajja badeployinga Gayon Mukiibi okuva ku lunaku olusooka paka olunaku olwasembayo nakomyawo omwoyo gwa Uganda nga bwe tulina omwoyo gwa Buganda ogutafa nakomyawo omwoyo gwa Uganda n'agamba nti bannange temutunuulira nze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutunuulire ensi yaffe Uganda mukwate bendera ya Uganda mugiteeke mu bbanga mugiwanike mumanye nti nno nsi yaffe abeeyita abakulembeze abaliwo olunaku olwaleero ne bagamba gwe tunaasanga akutte bendera oba agitaddeyo ku bizinensi ye kajja kudduutuka. What type of leadership is that in Uganda? Egaana n'omuntu okwenyumiriza mu nsi ye. So award eyo gye yawangudde agideservinga and even more. I believe he's scooping more awards. Singa ebadde award nga bonoga nti oluyimba oba oluyimba lwa coronavirus lwe yayimba wanbadoga this is long gone. Nalabye abantu nga bakaaba amaziga bamutadde ebifaananyi nga biri all over the world. Ebifaananyi bye. Yes. Ndaba abantu nga batutuka amaziga. Yes. But akagambo kana akagamba nti
batugamba batulaba eno bagamba ffe twafuuka ba agent babazungu naye kitubasaba kitono nnyo tetubasaba ffe kugenda tuyamba kukwata Museveni mu mujjeko wabula kyetubasaba kuba slappinga with sanctions kubanga yagamba nti abakulu bali bwe bafuna obulwadde babadudusa ne bajja muzina ensi ne bafuna obujjanjabi singa bakubako sanction nga tewali alinya ne waba alwadde asobola okuthinkinga twice wakiri akola amalwaliro mu nsi eyaffe gayamba abantu ati kyekugamba olaba palamenti olunaku olwaleero palamenti mu kifo ky'okuteekawo kyewandiise ebbago okwempawalinga amalwaliro gonna okubeeramu ebikozesebwa ebimala okubeeramu bawandiise ba superintendent oba tugambe nti no abagoberera ebikolebwa mu malwaliro ebyo nga balaba nti ddala bituufu okubeeramu eddagala okubeeramu ebyuma bwe kibanga mu biseera ebya Amini oba Obote nti Obote bwe bamukuba essasi omanyi nti Obote bamukubako essasi ate ddi bamukubako essasi naye manyi yafunira medication mulago tebamubuusaga nti nagenda kufuna specialized medication yabikolera mulago abantu bangi balina kyetwandiisa obwesige mu malwaliro ga gavumenti kubanga gavumenti erina obusobozi okuleeta buli kyuma kyonna kyeyeetaaga tegenda kusasula musolo a private facility esobola okuleeta ekyuma ne bagigamba nti omusolo twetaaga miliyoni 100 ku gavumenti ekyo tekiriiwo gavumenti esobola okwenda n'eddagala lyonna lye yeetaaga bw'eba eyagala bannansi b'ensi eyo babeere nga basobola okufuna obujjanjabi obulungi olaba eddwaliro lino lye bagenda okuzimba wali erubawa specialized hospital nga tebanagenda ku Rubawa specialized hospital twali tulina okumakinga sure nti mulago zonna across Uganda omanyi nti Masaka waliyo mulago hospital mulago hospitals across Uganda nga tetunabagenda ku specialized hospital zandibadde zonna nga ziri to capacity kitegeeza ki nga ebyuma ebikozesebwa omuntu agenda nga munoga nti ku sikaani teetaaga kuva Masaka ajje Kampala mbusima bagenda mukola sikaani oba ya bwongo oba ya mutwe Masaka ebyo byandibaddeyo Embalala byandibaddeyo Mubende byandibaddeyo Fort Portal byandibaddeyo Ejjinja byandibaddeyo ng'amalwaliro gonna geetengeredde ng'abasawo bw'aba agenda okukola ku mulwadde omusawo n'omulwadde balina kye twandiisa omukwano waliogezeko omudwaliro lya wano nagendako ku ddwaliro lya gundi oyo respasta nga ali mu ddwaliro walaba engeri abasawo gye nga olaba bino nga tubeera ewaffe Uganda n'obeera nga waliwo oli mulwadde oli ku katanda kati ab'enganda batuddeawo buli kaseera munnange bali kujja wano obeera mu katanda bwomu naye nga buli ddakiika omusawo nga takulinayo kadde Oluganda ajja nakuchekingako era gwe wojja nga oli mujja oba katugambe nga fe bali bagendayo nga oze kulaba mwami pade kita respasta oze kulaba mwami pade nti nagenda naye kati ali bwati nakunyonyola embeera mwali Kampala ebyokulya byetooloddeawo wonna ngalinga ssebe Kampala olwala obulwadde obwangu ennyo kiwandiise minor surgery kale nga bolaba ania bw'otuuka bwoti mu ddwaliro omusawo omanyi kyasooka okugamba munnange oze wano mu ddwaliro naye bya gavumenti naawe obimanyi wano tusobola okukolerako surgery naye kati omanyi kiwandibadde okola nga kuwandikira kiti kubiro ono akubulire bwe tugenda okukolera operation amalwaliro ga gavumenti olunaku olwaleero zaafuuka addresses za private hospitals and clinics olwaleero era bakugamba nti wano omuntu kati asobola okugenda nga bonoga nti agenze ku shift katuzita shift e Kampala asobola okugenda ku shift n'amala hours ndoze Kampala bakola hours 12 babakala gaye saawa 10 yatandise saawa 2 ndali nkole saawa ngoli mudwali madde manyi bagamba mulimu gwe nali nkola kale nenga ofuna mchenkana ki omulimu gwali gumpa ekyali kinsobola wali okola awemu nga ofuna kyofuna kati wano awemu okusinzira ku byokola just 1 hour dofuna mu awemu bozigerageranyiriza bafunanga mu awemu eye Kampala byenkanakana kati njagala okulaga kikino nti osanga omusawo n'agenda mu ddwaliro n'amala hours 10
naye nga actual akoze awe nga byandikoledde mu hours 10 agenda bikolera omwezi mulamba kyobulaba nti nno service delivery mu bintu byonna cross board mbi eri wansi olwaki olw'ensonga nti motivation is very low. Teke ebyuma era nze nayagadde nnyo n'omusajja bamuyita obakoomu ali mbitundu by'eruweero eyatuziza abasomesa ba P7 ebibuuzo yabatuziza moko n'abagolola abagudde ne bagwa tosobola kusomesa nga aboosomesa bagwa nga naawe asomesa ogudde ne batabaawo kikolebwa. Kati olwaleero nga tetunaba kugenda mu Lubowa specialized hospital twandibadde tumanyi nti Mulago newe kubeera ku transplantinga kujjamu omutima kuguteeka wali ne baddamu ne oba ne bakola bye bakoze ne baguzaamu ekyo kiwedde ne tugaa kati twetaagayo specialized hospital egenda okukola ku kino na kino na kino na kino naye nga ne Panado Mulago okyamugula sente zaakaweerezebwa contractors imbe eddwaliro lya Mulago specialized hospital singa kubadde kuziteeka Mulago ziyinza okuraninga Mulago okumala ndowooza emyaka ng'etaano nga buli kimu kitambula bulungi naye bano bobuli kamu kukola project proposals kubbirako sente ate kasita babiyisa mu mateeka ezo sente twazifuna mu mateeka kati balina okuteekayo kyewandiise biiru egamba nti biiru eno etongoze obubbi bubeerenga buliwo mu mateeka kubanga byonna bye bakola bye babbira mu ssente w'omusolo babiyisa mu palamenti ate nga palamenti twandilowooza nti be bandibadde ba gatekeepers abamanyi nti no ssente y'omuwi w'omusolo kino ekintu kyegendako kigendako olw'ensonga eno neeno bwe baziririzinga ne zitakola ekyo kizibadde zirina okukola kiba kitegeeza nti era palamenti egenda kujjayo okwaplaninga omuntu oyo emuganye nti no sente zaffe twazikuwa okuzimba oluguudo okuzimba eddwaliro tewakikoze bakusesemye okuva ku kyobugagga kyolina. Kati president bwagamba nti abantu abo mubateekeko sanctions oba oliawo bayinza okulooza ne bagamba nti Mulago ono katumukole nga omuntu asobola okufunirayo services zonna oba abadde ki Nkirudu bwatyo Masaka bwatyo Jinja Iganga buli ewali eddwaliro naye amasomero gonna ge basangawo gonna bifuluko olunaku olwaleero abasirikale basulanga mbizi oyita mu balakisi z'abasirikale n'ogamba nti basulanga mbizi n'embizi ezimu ze basinga okusula obulungi osanga omuntu ng'alina bizinesi y'embizi ng'embizi bamanyi bakiyita okusiimuula amazzi naye abasirikale ng'omusirikale enkuba bw'etonnya ayimirira bw'ati n'akwata ebintu bye naye nga ate bali happy bitya ate nga basanyufu. Lwaki basanyufu? Lwa nsonga nti ababbi bwe bajja nga balina omuntu gwe bategedde alina ssente ajja kukolagana n'omusirikale bagende batte omuntu bamuggyeko ssente ze bamuweezi katono kakati olwokubanga mmwe temulaba ntalo mugaye nti no Uganda eri safe di etya Uganda bw'eba eri safe lwaki Museveni bw'aba agenda kutambula basooka kusiba luguudo okumala essaawa 2 Uganda bw'ebanga eri safe lwaki Speaker wa Parliament alina emmotoka ezikulembera 2 n'ezimuvako emabega 2 Uganda bw'ebanga eri safe lwaki CDF adumira amagye atambulanga president Uganda bw'eba eri safe ensi eziri safe bakola bwe bati president ne bw'abanga ayagala kutambulako kinene nnyo kati nga wano prime minister okimanyi nti zesirangako ku mmotoka emuwerekera ati zibeera zonna zifaanagana no kyentegeeza nti no nga banoga maaso waliyo omuzinga mabega waliyo kino balina eyo babaziringa kika GMC zibeera za black oba Chevrolet empanvu ezo Cadillac babeera batuula omwo yes naye babeera ne mmotoka nga 3 oba 4 nti n'abamukuuma tosobola kulaba yadde mundu yaabwe ensi eziri safe era eziraga nti ensi eri safe president bw'abanga atambula tabaako kyeyeekengera olw'ensonga nti nno ensi agikoledde abantu bonna bakoledde abantu bonna bafuuka security gyali naye buli woolabanga president agenda kutambula ne basiba ekkubo
nga tebafuddeyo okumanya nti muline ekkubo lye tusibye mulimu abalwadde bameka abeetaaga okugenda okufuna obujjanjabi mulimu abagenda ku appointments bameka mulimu abagenda ku ssomero bameka naye ne basiba ekkubo okumala essaawa 2 pulezidenti amala kuyitawo jaamu n'akwata omuntu eyandibadde agenda ku mulimu okutuukayo ku ssaawa 3 ez'okumakya n'atuuka ssaawa 4 guyinza okuba nga gwe mulundi gw'ogusoose ne bamugoberawo tosobola kunnyonnyola nti no president yakoze ki yadagera kutamba waliwo kino ekikazi ekyali mu campaign ekyali kyambala yero ekiyita kimama Janet wakirabako nga kiri mu campaign kikyalo ekyo kibeera kibeera kidigida bekiti kyagamba mu bakiwe emmotoka kyagaye mu bakiwandulidde amalusu bamwanulidde amalusu kati ayagala yimoloka emukuuma kati yabadde agamba Museveni abantu ne bampandulira nti kati bakusenda genda toli naffe kati banenze kababuli n'agamba ne bampandulira amalusu Museveni gwe manyi omulungi omutuufu banne nno ba protocol simanyi ba protocol be bamuwandulidde gwe manyi Museveni talina kyeyeetaaza bantu abo kubanga kimanyi nti nno obuwanguzi bwatuukako si mwe mubutuusaako obuwanguzi bwa Museveni bwa mpaka bwe kuba kubba kalulu mubadde mubiraba ku social media ate nga CAI ng'olaba abasirikale bapakira obulum box. That is how he gets his votes. Museveni tawangulangako kalulu genuinely ne bagamba nti no babaza akalulu okuva kasooka nga abantu be bakeerondedde mu bitundu by'ekiruhura gyazaliwa si gyazaliwa gye yagula gy'abeera abantu abagenda okulonda babagamba we know you are going to vote Museveni nti ye twamaze dda agenda otikinga aka MP oba president bwawedde kuba bakimanyi nti nno ne mu bano mulimu abatamwagala bwe banaasangayo obululu nga bonoga nti obululu 50 ne bwe bandibadde obululu 2 nga tebamwagala mu kitundu ekyo bagala kati bamuba baagazisa lwa mpaka kyova olaba nti tafaayo bw'aba asobola okufuula omuntu. President Museveni with all due respect yafuula Gilbert Bukenya a professor yamufuula ekintu ekitagasa a professor. Omanyi omuntu okufuuka professor bannaye bwe kuba kusoma oba osomye degree esooka n'osoma ey'okubiri n'osoma doctorate n'oyongerako okufuuka professor tuyinza okugamba nti oba obikkudde ebitabo n'obikenkukamu n'otandika n'okubisomesa n'obiwandiika ng'obiwandiise. Museveni yafudde ensi bambi a professor a nuisance. Osanga Professor Yusuf Nsibambi ku TV ng'owa bodaboda musinga okulambika ensonga. Yusuf Nsibambi olwaleero omusanga ku TV nga arguments zaawa ze z'abasajja ba NRM super. Actually oyinza okulowooza nti Yusuf Nsibambi tabeerangako mu opposition. Ayinza okuba nga bulijjo wa NRM nga ffe tetumanyi kubanga ffe tukimanyi bw'obeera wa NRM gwe ne kye bayita obwongo n'okutegeera ne conscience mubeera temukwatagana mubeera bwe muti ekituufu ky'olabanga ekikyamu ky'olabanga ekituufu. That is NRM for you. Kati Professor Yusuf Nsibambi olunaku olwaleero agenda neerabira ayina ebizibu bye ayina amabanja ayina nga banogamba nti fear gyalimu nti no gavumenti erina sere zegenda okumuggyako ebale business maybe emwavuwaze kati alina okukola ennyo okulaba nti agisanyusa naye neerabira nti Nsibambi Yusufu nga ye ebbanga lyasigaziza ku nsi ttono nnyo okusinga eri abaana be naye ng'ayagala kgenda mu kabuliye n'ekikolimo kigende ku baana be n'abazzukulu be nga kwega ye yeefuddeko yekka ng'omuntu yeerabidde nti byalina bisobola okuggwawo eyabimuwa n'abimuggyako naye afuuse ekitagasa afuuse nuisance. You cannot imagine omuntu ali ku level ya professor nga ajuwinga oba nga reasoninga nga bwa reasoninga with all the the intellect he is oba he was oba he had ng'osomesezza balooya nova onoga naye kakati amateeka bino bye bagamba tebikola mwina kutuula n'oli mwine mundu gwasomesa amateeka kati amateeka gavuddewo olw'okuba waliwo emmundu. So president wa NUP bw'avaayo n'agamba nti no America Bungereza n'ensi endala ezigabira Uganda obuyambi abantu bano abajja eno nga bajja eno ku holidays bakozeyo business mubateekeko sanctions
tembakiriza kujjanjabirwayo, tembakiriza kuchakalirayo, tembakiriza kusomesezaayo baana baabwe babeere nga babikolera e Kampala abamutuufu 100%. Buli wookolebwa mmwe ne wabeera balungi okimanyi nti ebintu bikweyunira kituufu. bw'omubeere waka waliwo nga baloga nti amaka amalungi, amaka galimu essanyu galina engeri gye galeeta. Mulaba n'amayumba gatandika okujja, mulaba enjibwa zitandise okujja, mulaba ebintu ebinjalo bitandise okujja. Nze kaŋŋambe ndowooza ensi efaanana nga we nasookera okubeera nga ntegedde nga nemanya nti kati ndi muntu nkuze eringa ndowooza Canada yenzizaayo ate mu gundi ezaffe ez'edda. Nti olwaleero nze nina olunaku lwe nali nga nva okukola shopping nga nkuta ebiveera bingi. Omugayi n'aŋŋamba you need help nkukwatireko namuga no it's okay I'm okay. Oba okitegeera obwa Sseruganda olwaleero Uganda kye bayita obwa Sseruganda bufudde. Tosobola kusanga muntu ng'alina byasitulire n'omugamba nti no muzeeyi nkuyambeko oyagala kunziba olabye omwana ono tewakyali alina bwesige mu munne ate ng'ekintu ekyo gavumenti yekikoze. Kakati bwe kiba nga temukyasobola kwesigaŋŋana mmwe wammwe nga trust evuddeyo nga trust mugitadde mu nsi ez'abazungu, tulina okurivasinga. Tukomyewo obwesige mu institution za Uganda, tukomyewo obwesige mu makomera, mu malwaliro, mu masomero, mu government agencies, revenue, simanya buli nga baga buli government agency bwe tuba tetukomezaawo obwesige mu bintu ebiri mu bannayuganda oba mu bintu bya Uganda ne bwe tunadduka ensi yaffe okukomawa ate bano abatugabira obuyambi nga bongerera ddala gamba nti mubawe kakasa twali kigenda kukola ki kukyuka tewali tugenda kufunamu kyobula nti omuntu agenda kujja ayogere byayogedde akole byakoze naye nga at the end of the day bwe mumanga temukomezaawo bwesige buli nkukakasa eggwanga lyaffe terisobola kukulaakulana. Terisobola kukulaakulana olw'ensonga nti nno abakulembera si bannansi, they don't care, they don't lose anything, whatever they have bali mu magoba. Buli kye balina ekiruma bannayuganda bo tekibaluma, ekinyigiriza bannayuganda bo tekibanyigiriza. Tebamanyi na ssente ya kiro ya muceere, tebamanyi ssente zigula muti gwa sabbuuni, tebamanyi ssente zigula bintu byemukozesa mu gundi yammwe mubulamu bwa bulijjo. Gwogula amafuta liita ag'omutaala bo tebagamanyi, tebabimanyi, byonna tebabimanyi. Kyebamanyi kiri ekintu kimu kyokka, bajeti y'omwaka guno yeeyongeddeko naye ng'ate ebikolebwa byongera kusereba. Kati itteeka lino njagala tuliyiseemu mangu we tulimaliriza tulyoke tuveewo bulungi. Sovereignty bill naye nze mbadde ndowooza bwenti tulikwate lunaku wiiki ejja lisooke liyite tuyinza oddikwatako olunaku olulala naye nga kuba ndaba limera buli olukya njagala kusaba emanya ekintu kye banaawandula bakikubamu ejjinja ne bamanya ne bakipowa naye olaba ekintu kiremezaamu omanya biri sirias. Njagala kusaba bannayuganda bintu bibiri. Amateeka ge bakola bagakolera mmwe n'abaana bammwe, naye mu palamenti gye bakolera amateeka nga tebannaba kukola mateeka ago bateekeddwa okudda mu bantu okuwuliriza ebirowoozo byammwe ku mateeka ago. Njagala kuteeka buli mulonzi ku nninga, omubaka wo owa palamenti ow'ekitundu kyo mukubire essimu omubuuze etteeka lye mwagala okuyisa mwaligyewa ffe bannannyini nsi, kubanga obuyinza buli mu bantu. Power belongs to the people. That is article number 1 of the Constitution of the Republic of Uganda. Obuyinza tebuli mu palamenti. Etteeka eryo lye baagala okuleeta mu mbeera yonna gye baagala okulireetamu mubabuuze muleeta etteeka, baleeta etteeka balireetera mmwe bannayuganda, naye mubabuuze ffe bwe muleetera etteeka nga temunnawuliriza birowoozo byaffe. Bwe mutasooke kweddiza buyinza bwammwe ku buli tteeka lye baleeta, most especially amateeka agabanyigiriza nga gagenda banyiga directly, mbakakasa bajja kukola ebintu batuuke n'okubagoba we mutudde, nga we mutuddewo mu mateeka batuule mu palamenti bakole etteeka eribagobawo. Kimu kyokka kye muba musaba abantu abo, nze bottom line yange mubagambe mukomeewo gye tuli mutubuuze
kuteeka eryo limwagala okuleeta mutwale ebirowoozo byaffe mu palamenti so si mmwe kuteesa bye mwagala oba bye mulowooza mutwale ebirowoozo byaffe bwe munaabitunnyonnyola ne tubitegeera ne tubikkiriza yes mugende nabyo mu maaso bwe tunaaba tubigaanye mubigaanye that is the best solution otherwise bwe bataddayo kubuuza bantu mu bitundu ebyo gye babalondera nti kino na kino mukikkirizganyizaako bo ne bayisa tebayisizza bajja kuleeta lumu etteeka nga likujjako obwannannyini ku bintu byo President Museveni aliteekeko omukono kuba ekyo kyayagala ayagala kubba kwavuwaza kunakuwaza kuteeka muntu ku kisenge naye ng'akoze kye bayita amateeka era bw'oba ogenda muwabira gyagamba palamenti simwe mwalonda ababaka be baayisa nze nenteekako omukono naye ng'ate mmwe be babisibiddemu temukola ki temulinamu contribution bawe obudde bajje bababuuze bwe munaabakkiriza bagende maaso n'ekiteeka ekyo mubakkirize bwe munaaba temubyagala mubigaane tulabe bwe banaagenda ne bakola etteeka nga bantu tebalyagala that's the bottom line kubanga it's a nonsensical teeka lya kisiru teeka lya abangambe lya butemu lya kumalako bannayuganda mirembe balowooza nti no baprotectinga Uganda naye ng'ate bongera kwavuwaza munnayuganda gwe munnayuganda ndaba bwe baleeta etteeka eryo Matovu abadde akuweerezayo emitwalo 2 oba emitwalo 5 agenda kuba tasobola zikuweereza kuba oli muyeekera gwe gweziweereza bagenda kufuula muyeekera kati bwe munakkiriza etteeka eryo kino kibakakasa ne bano abantu ababadde babaweereza ssente bulimu tulina abantu ababeera ku mikutu gyaffe gino social media naga njokyayo bwe baleeta etteeka eryo teri gwe bagenda kwokyayo kubanga omuntu okuweereza ssente ogenda sulira bwerere ekiro ku live emisibwa gigenda kweregera bwerere ekiro kyonna ku live waliwo bano abantu ababeeranga bali ku tiktok owonga n'ekiro kiramba okere ku matyanga sebo gwofunyeyo akakadde bulungi nnyo weebaka emisana lwonna olwokuba wakoze ekiro bakuwadde empologoma n'empologoma sebe bagera gigaana Kampala mama fina ndoza yatiro gaba empologoma anti kati ogenda kuwoggalira bwerere ekiro kyonna kati ojja kubeera ku live yo okozesa datawo tebakyakuwa ate mwe omanyi bano bagamba omanyi ffe tetuli bannabyabufuzi tetuli mu politics kozesa omukutu gwo advocate for what you think is right yesebo send a message tolaba kyenkola kozesa omukutu gwo in a positive manner naye ng'osanga abantu bali ku live bawoza banaye ab'ebizibu kati bali ku live naye bano mbakakasa ekyo ekiteeka bwe bakireeta ne bakiteeka mu palamenti ezo live zamwe ate kijja kubeera automatic nti omuntu oweereza ssente bw'oweereza ssente gavumenti ng'ezibaka ng'esooka eziteeka mu consolidated fund okugyayo ssente ezo kiyinza n'okutwala emyaka ng'eyo bakubuuza eyakuweereza ssente omuyita otya wamulabye bulabi kiro nga ali awo oli mukuweza mami anko kakalaamu ali e Canada gwomanyi kakalaamu tomanyi namannya twetegeera tutya ogera kuganira bwerere ekiro kyonna ligenda kubanyiga ate ligenda kusinga kunyiga bannayuganda oyo awo mami wange owe UK Museveni ayagala kujjako bwannannyini ku bannayuganda bali ebweru wa Uganda ayagala bagoba mu nsi yaabwe ng'ayita mu tteeka nga banaga Museveni yagamba nti Obote yakola bubi nnyo okulumba olubiri yandibadde asobola okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda ng'ayita mu mateeka ye kyakola kati Museveni byonna byayagala okukola bannayuganda abali eka n'abali ebweru wa Uganda abiyisa mu mateeka nemulaba ekiddako neddakiika zigimekazi tugende tuddamu wiiki ejja bannaye tubajjukiza omukyala gwe bayita Julie Jean Nalujja ayina concert mu May kulina kumpi wano Sackville ntambuza bano ebigere nja kubeerayo ate musajja wange kazi we kapo banaye kana mukansalire mu kampere kazi we kapo banaye omusajja abaddewo nnyo kulwa bannayuganda njagala namwe mumubeererewo kazi we kapo mugende mu mulago omukwano mugende mu muwagire mugende mu mufuuwe mugende mu mwagale mugende mu mutuwagirire kazi we kapo blood one mukama katonda akuwe kyosinga okwagala Allah akuwe baraka byonna bitambule bulungi nnyo ate nsubira bwomala ekivulu otuweeyo ne haki empya gye bayita haki kivulu peace.
The Answer Channel, a solution to every situation.